Kazizi Florence okuva Malongo Baptist, tulinawo Dembe Ibrahim Isaac Newton High School, tulinawo Senkunguuza Ifa ava Kiryasaka Senior Secondary School, ate ne namba Tyajje Wanita okuva ku Blessed Sacrament Secondary School Kimanya. Lwalo tulinamu abakyala babiri n'ennume bbiri. Kale katulabe we bunaakeerera ani anaaba ayiseewo ogenda kumutendera omulala. Nze Mulangira Kalema John Baptist atereddewo ndine munnange Ndawula Aliberito omuzukulu wa Nvirimbi. DJ Dani atalina kika mu Buganda wano nga mwakolera naye gyali eno mu byuma byakutuusaako amaloboozi gano. Pros Kabanda ate ne muganda we Jesse oyo yinginiya atutwala ne tubeera ku mutimbagano live. Ali ku Twitter, ali ku Facebook, ali ku WhatsApp yaffe, ali ku Instagram, ali ku YouTube yaffe. Ogendayo bulungi nolaba ebintu bino live awo na woli. Saate nenkeera ne wiiki ejja oddamu ne wejjukanyamu n'obiraba ebintu bino bisigalayo nga gyebiri. Abafiiriddwa abantu tubasaasirako nnyo. Munywanyi Sebadda Swalika ekitalo nnyo ekya maama ate ne mukozi munnaffe omulala Kaayabula yafiiriddwa abadde amuyambako emirimu. Na kitalo nnyo Kaayabula tuli wamu naawe kuba oyo naye aba afuuse wa mu nju naye ate bw'abanga yafudde mu nfeeyo bw'etyo kitalo nnyo Mukama akugumye. Ate n'abalamazi abafiiridde mu lugendo lw'e Namugongo abavudde mu Makondo Parish nabo tubasaasirako ab'Enganda mwenna tubasaasira. Ndawula Aliberito tuli ne baani weewaawo mu Akabbiinkano kano tuli bannaffe aba Winners Junior School bano nno nga basomero lya primary ate nga lisitendekera ddala abaana baffe obulungi era nga basomesa abaana ne balina balina standby generator waliwo ne sola amazzi tegavaako ate nga banywa n'amazzi amayonjo balinayo ne center. Kakati basangibwa nno ludda wawono mu Nnyendo Kirinda Masaka City nga wakayisa ku kisaawe eky'omukasana. Oyinza n'okubafuna ku ssimu 0751 588 3913 oba ku 0752 53 85 ojja kubeera nga bannaffe abo ba Winners Junior School obalina era bajja kunnyonnyola. Bannaffe aba Bukomansimbi Secondary School lino ssomero erya senior lya one level era nga mwatulisangibwawa wali Bukomansimbi. Liri mu Bukomansimbi ku luguudo oludda ebigasa. Bagamba nti basomesa abaana amasomo gonna agababangula mu bulamu obw'ensi eno. Basomesa n'ebyuma bikalimagezi kiyite IT. Basomesa arts ne sciences ate nga basomesa batendekere ddala bulungi. Bagaba ne zibbasale ku baana abagezi n'abo abalina ebitone eby'enjawulo. Kale nno jangu mwattu obeeyune tojja kwejjusa. Jangu obeeyune tojja kwejjusa obakubire ne ku ssimu 070 16 24 oba ku 0772 56 25 39 bannaffe aba Bukomansimbi Secondary School and A level bajja kubangulira omwana. Awo nno bwe tuvaawo tugenze bugenzi mu bannaffe aba Masaka Parents Corner Worker Nursery and Primary School. Bano basangibwa mu Masaka City wano ku Lyambuka Bwala. Balinayo ne center ate nga bakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza. Basomesa abaana okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Security eri ggulugulu, abaana basula bulungi, balya bulungi, ate nga n'ebyokuzannyisa by'abaana baffe bano bakimbuyega aba nursery balina biyitirivu obungi abaana beeroboza. Abayizi bafiibwako ddala bulungi ne school fees ennungi ddala. Bakubireko ate omanye ebikira ku bino 0758 68 976 oba ku 0752 54 12 oba ku 0774 0254 9 awo bannaffe aba Masaka Parents Corner Worker ojja kuba oli nabo. Bannaffe aba Cake House we beesowoleddeyo ne bagamba nti mu Akabbiinkano abaana bakayingire nga bafunye ekikopo kya caayi ate n'ekyokuliirako. Bano nno bakolera buli kika kya cake. Bakolera ez'embaga, bakolera ez'emikolo egy'enjawulo, mwoteeka egy'amazaalibwa n'egy'okuyozaayoza abantu ku bye batuuseeko. Bakola buno bukeeka obutono bu queen cakes, bakola marble cakes, bakola sliced cakes, awo nno ne bakola emigaati, pizza, sumbuusa n'ebirala. Ate mwattu gw'ayagala okuliira wali balinawo obutebe mwattu n'akameeza
neweerira by'obeera oyagadde nga bwewenywera kasoda oba akacyayi. Kaakati no batuukirire kubanga byonna babirina n'akacyayi k'amata. Basangibwa ku kizimbe kya Lukunda Arcade opposite n'akatale akapya wansi awo wansi wa Rasta Julius mu Kago Down. Bakubire ku 0773 94 0023 oba ku 0700 29 7 39 weekolereka oda mwattu omerwe. Management ya King David High School waneeruka yokulirana ku police kuligenda erusango baga nti bo bakyagenda maaso n'okuwandiika abaana mu siniya esooka paka siniya ey'omukaaga. Somero ddungi lya Dene Boarding ate nga lina library ejjudde ebitabo laboratory balinayo ne busente eya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Security egguluggulu n'ekalondo yenna asobozesa omwana waffe okusoma obulungi. Mwattu nno osobola okubafuna ku ssimu 0750 4302 eyo ya director oba ku 0703 5224 eya baasa. Awo obeera oyogera butereevu ne bannaffe aba King David High School. Tweyanziza nnyo tweyanzege bannaffe okubanga mututaddemu omusaayi okulaba nga abaana bano babbinkana bulungi nnyo mu kabbinkano ka Radio Buddu. Kwata ebbaasa esooka olowooza ndi wala. Amannya go? Amanya Nakazi Florence. Oyogerako nnyo. Amanya Nakazi Florence. Atya? Malongo Baptist High School. High School oli mu siniya yakumeka? Ndi mu siniya ya mukaaga. Bakuzaala ku kyalo ki? Banzaala ku kyalo Mbiriizi. Wano waneerwengo? Ew'omwami ani Mbiriizi awo? Ew'omwami wa Lugembedeusi. Ew'omwami wa Lugembedeusi mumanye Mbiriizi awo nze njogera nzikkakkanyizza eddoboozi munnange n'abikubuulira edda. Kaakati etumira mama ne taata gye bali? Yes. Ebatumireko bagambe nti muwala wammwe yenze. Mama wange omulungi Josephine nkutumiddeko ne taata wange. Bagambe munsabire obuwanguzi. Kaakati ne bano bakugambye ndi mukunze Rita Keza Edgar Malongo Baptist agambye nti akwagaliza buwanguzi. Tumiddeko abasiniya Ford Jonna Swiba Silvia n'abasomesa ne mukulu w'essomero Deputy Dosi ne class teacher owa senior 4 entambula weeri. Nze kubira bakanya Alfred njagaliza omwana waffe Florence Akabbiinkano akalungi atumiddeko ne taata we n'abantu abalala kale weebale nnyo. Gwe weebaza buli bwensoma wano. Ono ye Jojo akwagaliza buwanguzi n'entambula yino mweri. Neyanziza nnyo mwenna bantu. Madamu Kavuma Juliet ye baasa ndowooza si kyekyo. Yes, okuva ku Malongo Baptist agenti Nakazi nkwagaliza buwanguzi bwokka mu kabbinkano naye atumiddeko taata we Mwami Kavuma Dias ow'enkunyu awamu ne maama we mukyala Nantaba. Nono n'agamba atya ono agambye nti bano basomesa ba Malongo Baptist mulimu mukulu Mukasa Mubaraka ndowooza Sebadduka Richard Madamu Makirin Asemanda Sekatawa Denesi nabo bakwagaliza buwanguzi. Ono nno ye muzira mubazira biri Mayiga Kerry Luswata ayagaliza muyizi muwe Nakazi obuwanguzi oyo akuwulira. Ono mwami Mugenyi Peter Deputy wa ku Malongo naye akwagaliza buwanguzi. Ono mwami Malega Isaac Director of Studies naye akwagaliza buwanguzi. Ono ye Ntiziremye ani Ntiziremye Gibuliru Kante ne Maria Goreti okuva ku Malongo Baptist Rwengo District bakwagaliza buwanguzi. Beebale kale. Kale ne batumiddeko Florence bagaliza kale ne batumira n'abakozi ba Radio Buddu. Nisima Morin Tayebu okuva ku Malongo Baptist bakwagaliza buwanguzi agayatumirako omwami Tayebu wa Godoni ne Ian Stella ne baganda be. Kale nze kwagala kwe Juliet nkwagaliza Flor kwagala kwe si yali wano yabadde wano akwagaliza buwanguzi. Sini ey'okuna nga tukulembeddwa mu Juliet gwe wekka Nakazi tukwagaliza buwanguzi weegatte ku munnaffe Juliet. Kale oba olowooza abalala bo obuwanguzi tebabwagala. Nze Namubiru Naswiba Florence nkwagaliza buwanguzi bwokka.
atumiddeko n'abasomesa be bonna ne mikwano gye. Ono nagambye ejjowani Jojo okuva e Malongo Baptist Florence akwagaliza buwanguzi akimanyi ng'oli mukazi mmekete. Atumiddeko omukulu w'essomero, staafu, Mama Brenda ne mikwano gye gyonna. Obubaka bwo buno bakutwala mu bibuuzo 5 ebisooka mutwala. Weewaawo mwana muwala oteredde oggumidde mu ntebe omwo obukaddemu tutandika n'okwatula. Njagala onjatulira ebigambo bino nga bwe biwandiikibwa. Ekibuuzo namba 1. Ssenyange sa ezannamansasana ontye na ya na ga ne bakuwa obubonero 3. neyanze Ekibuuzo namba 2. Kumbu ka ezannamansasana wu ma ba ne wu. Bakuwa obubonero 3. Omwana anaaba atya ono ng'ontwala kaguddeyo. Tugenze mu bisoko nange kanoonye we nnakwasiza. Ekibuuzo namba 3. Njagala ompa amakulu g'ebisoko bino. Okukujja enviiri ku mutwe kisoko kitegeeza ki? Okukujja enviiri ku mutwe kitegeeza okukwewuunyisa ssebo. Bakuwa obubonero 3. Namba 4. Ekigulira magala eddiba kisoko kitegeeza ki? Ekigulira magala eddiba kitegeeza ensimbi. Bakuwa obubonero 3. Mwana nga bummalako bumaze ono anaaba atya. Namba 5. Okujja omukono mu ngabo kisoko. Okujja omukono mu ngabo so kitegeeza okufa kwa kabaka. Bakuwa obubonero 3 wanzigiridde. Tweyanze wonna ab'e Malongo obongedde amaanyi tasaidi eri tasaidi wali. Ab'e Malongo obongedde amaanyi okyali mu kabbiikano ka lulimi Luganda wamma. Akubya. Wamma gwani Dembe Ibrahim. Oli ow'e Malongo wamma Dembe muveeko viiriddewo. Nviiriddeko Isaac Newton. Isaac Newton eno erirudda wa? Erikateera ekinyerere. Oyitira wa? Okyamira Kaddugala n'oyingira eyo munda mu kyalo. Okyamirawo Kaddugala. Otyo bakuzala ku kyalo ki? Banzaala ku kyalo Bukundugulu. Bukundugulu. Maama ne taata gye bali? Yaani naani? Maama ye Nakiwala Justin era mutumiddeko nnyo, taata ye Kasujja Badiru naye mutumiddeko nnyo. Ono nno transport avudde wa mukulu Sesanga Crispas mu Nnyendo omumanyi. Agambye nti akwagaliza buwanguzi ajjidde mu bbaasa nnene mpanvu ekoma eri awuliriza simaina kumanya singa ogirabyeko walitegedde ekirimu. Isaac Newton High School class teacher senior 6 Mwami Lwanga Ronald, class teacher senior 4 Mwami Nyanzi, class teacher senior 3 Madam Lydia, class teacher senior 2 Mwami Sozi, class teacher senior 5 Mr. Mutebi Tom. Bonna bakwagaliza buwanguzi entaane endo yaba class teacher sirumu olwaleero nawe entambula eba ezitowa. Isaac Newton ono head prefect senior ey'omukaaga bakwagaliza buwanguzi. Dembe Ibrahim gwewekka yennaga wa Daffin ye head prefect. Kakama Mavini Edi. Ate ono naga wa Daffin. Kale tugenze bwe tuti n'agamba nti Nahabwe Zedekia Katumba Chazi sanitary prefect waligo pa Miro Freddy Kiberu David Nanyondo Doshinta birimu ye Jennifer Muntu Akram Namutawe Jamila Nakalema Irene bonna bakwagaliza buwanguzi. Buno buvudde wa maama Jime ekateera mwana wange nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba Lukwago Sulaimani and Subi Evelyn senior 6 bakwagaliza buwanguzi. Assistant director bakulu Mpaji Edward omukulu w'essomero Mulwana Ezra Basa Nasirinya Winnie
bakwagaliza buwanguzi okuli ne baase yali badde zitoye nnyo Tendo Swabuleni senior 6 tumwebaze Martin Seruwo Busuulwa Nakalema class monitress Majorini Namutebi bonna bakwagaliza buwanguzi Roni K Nabiryo Ivry Namusoke Juliet Meloni Gawa Mushabe Sharifu kantini manager Mama Maria ojakera ku kantini onaja kulabamu akwagaliza buwanguzi Balijje Ivan Dembe Ibrahim bakwagaliza buwanguzi Sentebe Bankosa wa Isaac Newton High School Olugambe Arthur akwagaliza buwanguzi Dembe Ibula gwe kagwasinga okuva wa Bulix Yes. Wabulix. Nanga abalenzi kale. Be confident blow Dembe Ibrahim obuwanguzi bubo from Buyondo Richard. Kale nkwagaliza buwanguzi Dembe wange from Buyondo Richard akuwadde n'emirundi ebiri oyo. Ffe tuli ku ntika aba Isaac Newton Dembe gwe wekka oye. From Richard Waza Dembe Ibrahim oye. Dembe gwe wekka mama ne baganda bo ne Grace senior 6 tukwagaliza buwanguzi bwerere ono naye mukulu Mayiga Kelly akwagaliza buwanguzi kakati yambalagana owaye anti bagamba nti kali bakasajja akuliise ngo baddemba ogwama tobeeteekera bayinza okuwagaawaga ne bagenda bakuliise ngo wama ebintu bitunuulire bulungi obyetegereze tugenda kutandika n'okwatula mwana wange Dembe ekibuuzo kyaffe nnamba emu mutasingwa ma wo ta a sa yi na ontyo ga wa ontyo ne a nawe wanjeegattako oli mwanzigiridde kibuuzo namba 2 kataazimbe ka a ontyo ta ye a ezanamasana mpulira za yi ma ba ne e bakwongera obusatu tugenze mu bisoko Dembe onnina naye nja kusiba enkalu njagala ombuli amakulu g'ebigambo bino bisoko amatama okuba entengo kisoko kitegeeza ki omuntu okubulwa kyayogera okyayina obudde omuntu okubulwa kyayogera tulinayo wakayima jangu wano yimirira wakati oyogere awo senkungu wakayima amatama okuba entengo kitegeeza kukubuuza bintu naye nga tobiddamu kukubuuza bintu nga tobiddamu ate nja kulipa enkalu namba 4 okuba akabwa n'engo kitegeeza ki bantu kubanga bawalaŋŋana bakuwe busatu ekibuuzo namba 5 nakyo kisoko muwe busatu wali ekibuuzo kyaffe namba 5 olubuto okubeera ku mugongo kisoko kitegeeza ki sebo kitegeeza omuntu okuba nga akooye naye nga mulimu n'enjala ng'emuluma kale sandibadde naye omuntu okubeera n'enjala emuluma weewaawo kale tweyanziza obubaka bwoli weebuli obwa namba tya atyo amannya namba tya Joanita oviiriddewa Blessed Sacrament Kimanya Senior Secondary School ewa mukulu muwonge gyaviira ova ku kyalo ki Kitengeesa wano ewaffe ng'oyise mu Kidda maama ne taata gye bali baani tulirako omwami Saalingo Linda Charles ne maama wange namushafa ne maama njagala nno namba tya obeemu ka vibe owulira kimanyi esangibwawo okuliraana nebuusa ku muntu namba tya njagala vibe owulidde
gundi omwana wano omulezi yakinsomesezza eggulo wano nti ebeera vibe kaakati bagenda kutwala mu bibuuzo by'ebitaano ebisooka naye sooka otumire Ssewajja Timoteo kubanga ye mumanyi tumirako kyangu Oluganda Ssewajja Timoteo ate omulala Mariani gwoleseeyo kuba naye mumanyi kaba kutwale mu bibuuzo bina bitaano namba tya muzzukulu wa bakugambye mbu bakwagaza vibe nze njagala oyogere ng'enjogerayo ya muzinzi tutandise n'okwatula njagala oyatule ekigambo kino nga bwe kiwandiikibwa nabakka naiza namansasana ba kaiza namansasana ogambye nna ezannabansasaana naye nna eri emu togwamu maanyi. Kibuuzo namba 2 bwe zaatulaba ba wa e atyo za ta u la ba mpulira bakuwe busatu tugenze mu bisoko namba tya njagala ombulira amakulu g'ebisoko bino ekintu okukifuuwa mu ng'ombe kisoko kitegeeza ki kyekintu kyobadde okola naye n'otakifunamu kale tukkiriza kufiirwa kintu kibuuzo namba 4 amatooka okugenda ebitege kisoko kitegeeza ki okyalina obudde teeba ekirala kulema wakayima ono wakayima senkungu amatooka okugenda ebitege kitegeeza bintu kugenda nga bwobadde obyagala wakayima dembe no tebandeke dembe sebo amatu okugwa ebitege matooke ye muntu kutafuna kale jangu na nani nakazi amatooka okugenda ebitege kwe kulya emmere ng'ewuuma nebwaliogera ekigambo kimu kugawoomerwa nakazi muwakabonero ekibuuzo namba 5 obudde okubujjako eddiba kitegeeza ki obudde okukya bakuwa obubonero busatu tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu ani agenze ku muzindaalo awo senkungu buzaifa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu oviiridde wa senkungu buzaifa wa kirya saaka ew'omukulu ani headmaster bakuzaala ku kyalo ki lukenke kaakati uzaifa okomyewo ebintu binaatambula bulungi uzaifa baaba naabakuwagiza osabye busani namata Maria agambye namata Maria Semwanga Kabanda Nanyonjo Jowani Kayiira Nabulya Kamya Nsebagala Kasozi n'abalala bakuteeredde muno ensimbi mpitirivu nti tobaswaza bato ba senkungu Uzaifa bakulembeddwamu bano Semwezi Najjemba Sekyanja Kimera Oliver Sophie Nakiwala nab'entambula yina ezitowa bano bayizi ba siniya nno bambi wanu bale bakulembeddwamu Lukyamuzi Jemusi Mubiru Sharifa Nambazira Sali Namugenyi Yiga Kakoza Opio n'Opio naye ayagadde Akabbiinkano Opio kozi bagakopango Kasule Namiyingo Lule Godfrey n'abalala bagambye nti gwe waabwe ne bano baabano basiniya yakusatu Semakula Nantaba Nakaweesi Kiberu Nakato Muwonge Nakabira Nazze Pase
Nampijja Nabyonga n'abalala entambula yino ezitowa mbuto baswaza bano okuva mu siniya ey'okubiri bakulembeddwamu Kakeeto Layan Namugema Jamila Nampijja Rashida nabo entambula yino mweri bano ab'oluganda lwa Ssenkunguuza ifa bakulembeddwamu Najjemba Pulosi kale Namuganga Babula Nakivumbi Nabyonga Lule King Eddie entambula yino Pulosi adera amanyaga Pulosi simangu nnyo Ssenkunguuza ifa okuva wa Mwannyoko ku University Mbalala yenna Kalanzi Christine abambi aziweereza zituuse tweyanziza nono n'agamba ye musomese yakusomesa mu senior 1 ne 2 kozi oli mu senior 2 ye Bachwa Grace agambye entambula yino nzito somesa bateekamu eziwera nga lumu ogizi bo mulimu Namanda Maria Regina Naroga Harima Nakayiza Maria nabo bakuteereddemu eziwera ziizo tulina wano omusomesa Madamu Nakivumbi Grace agambye tumuswaza kansembyeyo bano basinia yakuna Dr. Nikki ajjanjaba bulwadde ki Dr. Nikki da Freebie kale Kimbugwe Ivan Nakawesi Namubiru Daola Eddie King Fatuma Baligeya Semuju Samuel Kawaida da Mukibi Jiribati bonna entambula yino kaba kutwala embibuuzo by'ogwe bitaano ebisooka onootunnyonnyola Uzaifa abasajja nga bobeerekereza akasente kaabwe ak'okulya akadengo n'enjawu ne bagaa nti bakuŋŋaanyiza entambula kati mmanyi nti ogenda naawe okubawa ekyo kye beetaaga tutandise na kwatula Semazinga sa ezannamasa saana ntyo ma mpulira za yi ezannamasa saana nedda nsemudde yi tekiddamu awo tokimuwa okwatula tukitwala mulundi gumu badde nsemudde yi emu nenteekawo na ga ne a bakuwa busatu neyanza sebo ekibuuzo namba 2 esebo n'amazzi na a ma a za ezannamasa saana yi bakuwa busatu neyanza sebo tugenze mu bisoko esebo amakulu gaabyo esebo okugwa ku ngo eriko omwana kitegeeza okufuna ekizibu ekinene ennyo bakuwe busatu neyanza sebo obudde okubuna emiwabo kisoko kitegeeza ki obudde okubuna emiwabo kitegeeza okulabikawo embeera etali ya bulijjo abantu ne bayita oluusi lw'ebizibu tulinawo Wakayima Dembe sebo obudde okubuna emiwabo bwe budde okugenda ennyo Florence obudde okubuna emiwabo yembeera okwonoone nedda naawe namba toyagala kugezaako teeba tiwalyagganya obudde okubuna emiwabo bwe budde okukya bakuwa akabonero batya naawe akabonero okatutte ekibuuzo namba 5 kugwa ku muntu okugwa ku muntu kisoko kitegeeza ki kitegeeza okusisinkana omuntu abadde yakubulako edda era obako bwomusisinkana namba tya kitegeeza okwewerera omuntu Florence okwewerera omuntu ng'oyagala okukola ne oli naawe tukuwadde bawe ekituufu kitegeeza kugeya muntu twamuguddeko tutambule tugenze ku namba emu buno obudakiika bujja kumala nza nti mbatwala kaguddeyo Florence
Wandise. Tugenze ku bibuuzo kankuwa engero 3 zokka nkuwummuze. Okitegedde? Yes. Lwenkuwa toddamu kusoma oddamu buzi kyenkubuuzizza. Si kyekyo Florence si ye namba yenu? Yes. Aha. Tugenze ku namba 6. Akataazimba emmuli lugero malayo. Emmuli kazitwala busatu. Ekyomusanvu akatali kabbe egumba asula mu egumba akasuka mu mulyango. Egumba asula mu mulyango.